Oluvannyuma lw'okuva mu kkomera ku ntandikwa ya sabbiiti eno eyaliko omuzannyi wa ttiimu y'eggwanga ne kirabu ya KCCA Lyman Mike Mutyaba atangazizza ku nsonga ez'enjawulo ku mupiira mu ggwanga. Mutuufu ekkomera ddyo saagwana kudigendamu naye nga bw'omanyi ebintu sometime ebintu by'e Uganda ebiseera ebisinga omuntu avayo n'ayogera amazima ate amaliriza yabonerezebwa. Wakyaddeko ku maka ga STV e Buziga, Mike awayizzaamu ku nsonga z'omupiira n'abakozi ba STV ab'ebyemizannyo era nga talina kyaleseeyo ku nsonga z'omupiira. Nagenda ku federation nga tulagwa obutali bumativu ne ssente z'abasambi ezibadde zijja nga ziriibwa mu gavumenti y'omupiira ya FUFA. Naye abasirikale bavaayo ne basalawo okunkuba emiggo mu mugongo. Ekirungi tebakuba mu feesi, mugongo, mikono, magulu n'emigere muna mwagiraba. Mu kwogera kwe ayagaliza abayisiraamu ekisiibo ekirungi era n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala okukkiriza ibaada yaabwe. Nga nsinziira ku ekyo njagala okuba nga nange ntuuse edduwa yange eri Allah nga musaba akkirize soomu yaffe tuleme kusiibira bwereere ate era atwale soomu eno oba Ramadhaani eno agikozese twebyo ebimu byagenda tuteekako n'okubanga atusaasira ku lunaku lwa kiyama. Mu mbeera y'emu ayogedde ku mbeera y'ekkomera era nga yali yeemulugunya ekyamu ebikolebwa ekibiina kya FUFA era ng'asabye omukulembeze w'eggwanga alwanyise enguzi eri mu mupiira, ensonga gye yayogerako eyamukubya emiggo. Era njagala okusaba gavumenti etuyambe mu nsonga zino eveeyo era eteekewo amazima mu mupiira kubanga President Museveni abadde agezezzaako okulaba nti alwanyisa obuli bw'enguzi naye nsuubira obanga musaba yali badde atandikira nkuba omupiira kubanga mupiira ssente nnyingi ezibbibwa ate nga twali accountability tugamba olabira ddala nga tetutya tugenda twala kintu kyonna mu Uganda fazilo nga z'enguzi tegweddemu. Museveni tuyambe ng'ab'omupiira tuyambe taata tuyambe abaana bafa obwavu. Mu bufu bwe bumu agambye si wa kussa mukono ku nsonga z'omupiira n'ebyemizannyo era ng'ajja kusigala ng'alwanyisa ebikyamu mu mupiira. Kubuulira nze sigenda kusirika era sigenda kukoma wano lwanabangawo ensonga y'omupiira ng'abantu bafuna ssente zaabwe nja kuvangayo njogereko, nja kuvangayo njirwanyise, nja kuvangayo nteekewo omubiri oba bankuba bankube oba bansiba bansibe naye nga njagala okulaba nti byemizannyo mu ggwanga wabeerawo obwenkanya. Byemizannyo mu ggwanga abaana babeera mu mbeera nnungi. Awunse ayogedde ku kalulu k'obukulembeze bw'omupiira k'ekibiina ekikutwala ekya FUFA akengedde mu mwezi ogw'omunaana ng'omupiira gwetaaga omufuzi omulala ayinza okuleeta enkyukakyuka eyawukana ku y'amagogo empya mu mupiira. Saika Yasin Sekalala, STV Select, ebyemizannyo.